Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya Impro? Olabika bulungi. Webale kusiima. Always. Yeah. Tuli ku kiwano sofa tukusanze ku mukolo. Tuli ku dinner. Yeah. Bale kyabazenga leta mama waife. Yeah. Mama waife. Mweno. Chogere mu Luganda. Aleta mchala. Yes. So it's a fundraising. It's a fundraising dinner. Okay. Yeah, tutegeko mukolo ogwo. Tulabye abantu abenjawulo nga bali mu kweyama akasente. Ajja tuweeyamyeyo mmeka. Anti kati nze seeyamye ng'omuntu kosi twazenga ekitongole. Ezaffe ze tweyamye oziwulidde. Tetwazze individually. Era olabye abantu companies zeeyamye, bamemba parliament beeyamye like nga bajjanga institutions bwe bityo. Yeah. Tubadde tumanyi nti ogenda okujja n'omwami. Omwami wange taliiwo. Taliiwo yatambudde ate n'ekirala wano ndiwo okulwa ekitongole. Yasize nga nze. Yeah. Ajati kruthum oli which tribe wayo? Muganda nze nabo nnyandi muzukulu wa Kasujja Busujja. Ati guno mukolo tulaba nti gwa. Nina bakwano bange abasoga bye bampadde invitation kugamba eno gye tukolera waliyo bamuyita owekitiibwa mu kingdom ya Busoga, so yatukozemu omulimu netujja tubeewo kuba bino tubikola nga mu Africa. Wabeerawo ensonga ng'eno mwekolamu omulimu ne mutuukiriza obuvunaanyizibwa. Sofa kibadde kitya gwe nga bw'okirabye? Kibadde kirungi nnyo. Mukweyama ssente obukadde n'obukadde obwesimbi. Abamu basasudde ne cash. Abamu balese ne cash. By the way bannayuganda tokaaba nabo. Abantu balina ssente. Abantu bawaddeyo ssente wano. Naye kati gwe toli waakuwaayo. Nze munnaye nze twawaddeyo ng'ekitongole nze sirina zange nga nze munnaye. Niba omu wali n'owaayo. Nedda bakama baffe bawaddeyo kati mukama waawaayo naye nawe n'owaayo anti baatuyiseemu ne tukola ki ne tucontributinga kale mukama mwe tayinza twalayo bbaasa nogamba hina ngezange ziizino si we bakola mu protocol. Naye nga kino kye bakola mu nsi yaffe Uganda oba mu buwangwa kiri necessary. Yeah, it is. Kubanga jjukira batogenda kuliisa familiyo naye omukolo guba munene gw'abantu bangi ate ino culture yaffe mu Africa bujja batusondera emikolo nange nakava mu mukolo bampa ssente koga buli kimu ffe mu Africa tweyagaliza tulina Sseruganda ekyo ekintu ky'Abasseruganda. Ajja tugendagendako wantu katono nnyo olw'ensonga nti ono tunaatera okutta tubadde mu ggwanga emabegakaawo naye waliwo ebintu ebyagwawo amawulire g'okuba nti omwami wo asibibwa gakusanga mu ggwanga waliwa? Nali Canada nali ngenze kubya Miss Uganda Canada so mu bintu byange bya girl child bye nalimu gakutukakusanga simanyi kubanga time yali neno si yemu naye nga nali manyi kyali kigenda mu maaso kozi yali nga mbuulira kyali kigenda mu maaso. Gwe mu kwogeramuuko naye gwe yagamba kiwasiwaza problem okutuuka okuba nga bamusiba yangamba mbi atwalako omukyala n'amwefuulira bwefuuliza yaŋŋamba kuba social media tukimanyi obeerako ajati ng'obiwuliriza ensonga entuufu gwe gye yagamba ko ffe bagamba mbu alina omukyala gwe yali atwalako mu ngeri emu bendala nga alina byayagala okuba nga amusabiriza. Simanyi nze kyeyabagamba nange kyeyaŋŋamba nze yaŋŋamba nti yali atwalako omukyala n'amwefuulira nze ekyo kyemmanyi nga mukyala we kyeyaŋŋamba wanje kino kikulekawo ajati nga ajati kruthum kozi omusajja tava mu mawulire mabegakaawo waliwo era scandals era sitiri ezaaliwo scandal kyoba like tava mu mawulire ekyokuba nti tava mu mawulire avamu eno addamu eno gwe nga ajati ate nga tukumanyi oli mukyala wa kitiibwa bino tebirina ngeri gye bikuaffectingamu brandi yo kati gwolaba otya brandi yange gwogiraba otya gwe y'amaanyi gwe nga following ogiraba otya brandi yo y'amaanyi oli mukyala wa kitiibwa era omukyala w'amaanyi kale kyekyo mbuze ekira nkuviire mbuze ekibuuzo ekira nkuviire twagala otutangazeemu okukalajati acram wali wabeera waliwo omukyala ali mu mbiranye naye era agamba yamupangisibwako neera ensonga ezekusiza era zekusiza ku ebyo ebimu nti
ayina embeera gy'amuteekako. Sisuubira abakyala batera okukozesa ekintu ekyo okunafiya abaami. I don't think kituufu. Banga oyo omukyala twali tulina bwe tuva n'aŋŋamba tituyiteko wano eno omukyala bamugambye ezizaako amasannyalaze nti bali bagiyo solido something like that. Kati we yatuuka n'agamba omwana oba atereko amasannyalaze n'akizuula nti amasannyalaze yali akoze ekyagazizaako. Kati we yamugamba omukyala yali tamumanyi nakummanya n'amuvuma n'amugamba nakulapane wa kruthum tabalina kruthum yayimiriddeawo gwayogerako. So ndowooza kale bapangisa boleka si bangu generally. So kati mwamusalira magezi kikuba oli mukyala wa acram. Wallahi ndi busy nange ndi busy nnyo kubanga namwe mba n'ebizibu ku masomero gange simuyita kunnyambako. I think ajja bimaliriza. Oli mwami wanti ati mwami wange nina emirimu mingi n'emirimu gy'abagal child kale kyagenda wa Nicole Pretty Nicole nampelekerako tumutwalire kaadi agenda kutula bibuuzo. Agenda kutula bibuuzo.